kabata kandukuwe mama. Kabata kandukuwe. Mama ze. Kabata. Nkunyumizachi. We. Leta Puma. Waliwo ensonga eziwo. Puma una baddaze atwala zeewa. Lindako muleta malirize ensonga zino lindako muleta then yogenda muleta yewozeeko kuba ngenda nuna power bank yange nga ne Puma wo muleta. Munnange nkunyumiza ki? Olutalo olwali waneno wakati wange ne Miki olujjukira. Ndujjukira nze tutwatandikira. Nga twewane Miki anvuma, Miki muvuma, Miki anvuma. Nina statement je nakola ne ngamba Miki tosobola kundiisa. Osobola lisa Puma. Miki tosobola kundabirira. Osobola labirira Puma. Munange Miki nampita asikali nankazake erinnya lya asikali namugamba Miki wadde ndi asikali but nsobola ofuna emitwalo 8 nga woyogedde ne jindabirira nga tondabiridde. Munange Miki ng'agoba Puma. Miki Puma bamugoba. Puma bamugoba done yali mu background eyagamba okuteerako ssente. Miki yamugoba. Miki yamuliira omukazi. Miki yali omukazi wa Puma. Nkutidde. Oba oyagala okukakasa. Genda onoonyereze Puma oba akyabe oba teyazanye ne bamusiraamu genda olabe video eri recent. Namulengedde kule batuli bulala. Ali mu batuli bulala yabajoyinize yadduseeyo dda Miki yamuliira omukazi. Miki yali omukazi wa Puma. Mama nkutidde bye byaddusa Puma ewa Miki nakwata obugoye nabukasukira Puma namugamba ve wange otambuza ebigambo okuva eno n'eri nkugambye Miki yali omukazi wa Puma. Kabata bayida oyinza olowooza nnimba Puma ojja muleeta naye nze kyemmanya atya kati. Atia. Puma uno wana apereza request namala naddayo simanyi lwaki. Wemba nnimba muteekeko agambe kabata Puma kyemmanyi ba mikwano ne Miki. Teekako Puma agambe lwamu olimba kimala wagamba mbu nnimba ngenda sirika. Amalake. Puma wereza request. Puma wereza request. Bituufu. Puma wereza request. Kituufu ddala Miki yali mukazi one mwawukana. Oba kiti kyatuuse Puma kwoli kuno badde owereza request luli. Mukwano gwo mulengeddeko ayita ani Laba mukwano gwaffe Franka Ntambi. Franka Ntambi simanyi kye yaba omwana oyo. Nalabye ate ba YouTube ate nababa babubi nnyo babuzibu. Okay, so guys, ekiriwo bana ensubire buli mwali bulungi. Today this is a different video. Siyidi nange twakamala emyaka I think ebiri. Jiweze bash. Jiweze myaka. So today Siyidi ngenda mu pranking nga mugamba ebya comedy mbitadde. I think nakazala I need to start a family. Sikyetaaga abantu, yeah. So afocusing ku ye atandike family ye naye ng'omuntu. But at the end of the video I want to surprise him with something nice. Kwencha namutumye mu town something nice ekyakirete. So so byebyo but ekiriwo Laba bash njagala tolaga video mbwokwata you get it. Just we muyita tutule mugundi tutule tunyumye mu byagundi naye njagala naawe sakanye mugambe twetaaga space mujja nnyo wano bikyo kitegera. So that's it guys, wait till the end of the video. Katugende yaman katugende munda tulabe kyetuba tugenda okukola. Kutaddeko tolabisa nnyo kijja manya tuli mu byakusaaga kitegera. Siyidi. Siyidi sebo. Siyidi. Daddy, no crying. I'll get you.
Josephine Sokoveoko katana bana njagala kwogera muko na Siyidi doza ne bano basha abana balala babagambe right okay kiristi kiriwo bashi Siyidi bado so okusokera ddala tubadde bulijjo twogera muffe ng'abantu wano naye nga nze nga mwena mukimanyira nagambye bakwenca bave nombaani nze nazaala kati mwana okitegeera so comedy obakale bino byetuzze tukola tiktok biki sikyalina nnyo time nange njagala bbanga nfokasinza oba ku mwana biki okitegeera kati era nabadde ngambye bashi ove wonojja wano nomalawo ennaku bbiri noddayo novayo nojja wano nomalawo olunaku lumu noddayo naye kati nga ndaba tekikyagattako nnyo like mbanga abamalira obudde bwammwe nze ng'omuntu sirina kyembagattako nange si mu bubi naye nga nze ebya tiktok sima vidiyo mbimaze okitegeera njagala kati nange fokasinga mbeere family man like mbeere mu bulamu bwange okitegeera muganda wange osobola okuba nga kibanda wange osobola otusalako neera kale kwenca abantu tekibayisiza bulungi naye nange njagala kati kubanze kawano mbeerewo okitegeera ng'omuntu so actually wobadde tonnajja obwedda ngamba ono ojjankubire nzikulaba era nsibye mu tawuni nga kyendiko okitegeera so si mu bubi kyembadde kugamba nange mba nsobola okujja ku dduuka lyo kuba ngenda fuuka nnomo nenkulabala nenkugongako nga kibanda wange okitegeera naye nga bino simanya sima vidiyo biki bimaze gemazima era bakwenca bonna bababeera banange nabagambi nebagamba kati buli omu atandika obulamu bwe nange ntandike obulamu bwange so kyembadde nkugamba muganda wange kyemanyi kiyinza okukuyisa obubi obutakuyisa bulungi era tugasigala nga tunyuajiya tukyali family by the way okitegeera ate obadde obeerawo just ebigendo kyukamu bino kutambula ffenna biweddewo biki kusaye Siyidi soko gye tuzuuke Siyidi okitegeera yasigati bulamu kukyuka mu mwana nange njagala wakadogo kange tayina mbeereko wano nako kitegeera so kyekyo muganda wange wano wuwo nabyengenda omaliriza gemazima so naye nga byebyo kini kiki okukulo abadde azze n'engoye gabulijjo leero birala nsobola okudropingako nga wali mu tawuni nga wa kiwaatule nenkulekaawo jasimanja nkooye abantu nange njagala kubeeramuko ne famire yange to kyekyo naye nga tonagenda badde nakyenjagala dde okuwa nakyenjagala okuwa buli muntu muwadde ekintu kyemusiibuza okitegeera so byebyo tukusibe kantuntunu walaayi nekati lwaki osiba omusajja kantuntunu ng'ogenda muwa t-shirt ati agenda kwongera mu dduuka li t-shirt ogenda ozogere mu dduuka so omaze omugamba surprise already agenda muwayo amasati ayongere mu dduuka Daddy, that doesn't cook it. Alindako anti nsooka kuwa bintu kirabo kyo oba kibwe there.
Soko yibirire wano. Teka obukodo. Ingarozo ne mkono ebiri. Gumu siya. You can open. Ati zibulula amaso g'omwana. Surprise! Yeah, man. Chibandechi. Yeah, man. So, yeah. Good guy. Yeah, man. Soko jiingire mu boy. Miki yani iyo. Wallahi. Jangu. Mulo. Soko jambuse mukawa. Peda mayavuga motoka. Kuma. Hello. Dinya break. Soko yambuke mwao. Toto mbeda. New drive on a road. New drive on a road.